katandike n'emboozi obutale mu kibuga Kampala. Obutale buno gye buvuddeko kyalagirwa nti budde mikono egya ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority. Era bwe tutyo tusazeewo tugende mu kamu ku butale obusingira ddala obunene ke ka Owino tulabe embeera oba etuukidde olunaku olwaleero bwe kyabukulembeze bukyuka waliwo ekyakyukamu oba oliawo nga n'abakoleramu balina ku birembe naye byetusanzeeyo ate birabika nga si bye bisanyusa ennyo anti bagamba nti era bakyaliko omusimbi ogubagibwako ate nga ensimbi zino zaali zayimirizibwa. Bingi ebyakyusiddwa nga Kampala Capital City Authority ekitongole ekiddukanya ekibuga kireese obukulembeze bw'obutale bwakyo obupya nga bano be bamanyiddwa nga ba market masters. Essira tulitadde ku kasinga obunene mu Kampala ak'Owino ng'okuva mu October 2022 obukulembeze bwakyusibwa. Nga bulijjo abasuubuzi bagamba nti tewali kikyuse nga mu bano mulimu abawagira obukulembeze obwagobwa nga bo besibye ku ky'okwelondera ababakulembera. Tusanze obuzibu bungi nnyo nti akatale tekalina mukulembeze. Tulinga obwana obwana obuto enkoko nga munakwata enkoko ne mugijjako obwana. Ebintu tebitambula bulungi nnyo mu katale, embeera si nnungi. Tuli eno tetulina muntu atudrivinga kututeeka mu kkubo ddungi ng'abasuubuzi. Naye mbutuufu tukimanyi nti market master omulamwa gwe gwa kunona mu ssolo gye tuli ng'abasuubuzi. Naye twetaaga omuntu ssentebe ow'abasuubuzi ba ssente bali ku ddembe. Ian Gumisiriza ye mukwanaganya w'aba market masters ab'obutale bwa KCCA tumubuuzizza ku by'okulonda abasuubuzi bye baagala n'ensimbi ezikyabagibwako n'aggumiza nti tewakyali kinyigiriza abasuubuzi. Tetukyafuna keesi ezo ez'abantu okugamba nti wali wanyazeeko ekyange ebyoga nti bannange bankubye bantu bansibye lwakuba nayogedde ku mukulembeze gundi ku byakola. So ebyo mu butale tebukyalimu so ffe ng'abanoonyereza tulaba nti abantu kati basanyufu. Susan Kushaba eyali ssentebe wa Owino agamba nti obuzibu bwonna bwava ku bakulembeze abalimbalimbanga pulezidenti ku butale ng'ate be basaayo entalo. Embeera yonna eriwo essaawa eno ereeteddwa baminisita ba Kampala, aba RCC ba Kampala, bo ekyabwe bo basapootinga bagagga tebasapootinga nkomwavu. Era kyovala nti baawubisibwa pulezidenti waffe ne bamugamba nti akatale kasobola okubaawo nga tekalina bukulembeze. Tekisoboka. Waliwo emirimu egy'abasuubuzi, waliwo n'emirimu administratively. Gumisiriza agamba nti abamu ababadde bakulembera baleka boonoonye buli kimu naddala Owino bye bali mu kuzzaawo. Abakulembeze abaalimu waliwo ebintu bye baakyusakyusa nga ate okuddamu okubitunulamu bijja kubeera bizibuzibu. Kati nja kuwanga example eya allocation of facilities. Abamu ku basuubuzi beebazizza President Museveni okuyimiriza be bayise ba landlord ku midaala abaali babanyonyontidde ebbanga. Twebaza ne President Museveni otujjako balandiroodi ensonga ibadde ng'etuluma nnyo abasuubuzi nga balandiroodi bayisa bubi abasuubuzi baffe. Akatale tekalina kintu nti kiikino nti akatale keeyagaza. Naawe era osobola okuyitako eyo nga bw'ozza olaba obalaba tewali kintu kiraga nti akatale kalimu ekintu ekyenjawulo ekisanyusa. Kasule Emmanuel eyali omwogezi w'akatale ka Owino nga yagenda n'obukulembeze obukadde agamba be baleeta bamala bitono. Market master ine ensonga zakolako nti omusolo guganye wantu tunaba kujjawo ssente wantu twetaaga okuddaabiriza wantu tebaggaddeewo ezo z'ensonga z'obukulembeze obuliwo olwaleero. Naye mulekerawo okutwala emisango egimu nga tebabagambye nti obuyumba tekubikyaliko balandiroodi ti emidaala tekikyaliko balandiroodi. Naye olina omusango ne fayiro ng'agalangatana agenda wa market master nti nze akayumba akange bajja kanziriza ti nze omudaala ogwange bajja gunziriza. Byaffe byagenda. Gavumenti yalagira abasuubuzi obutabajjako ssente wabula Gumisiriza agamba ezimu nga ez'akabuyonjo zikyaliwo olw'obulungi bwa katale ate Kushaba n'amutegeeza nti n'abatikkulira ebweru babajjako empooza edda mu nsawo z'abasekinnoomu. Ddala tusobola okukompromisinga naye ku ky'obuyonjo ekyo tetusobola ekikumi tujja kisasula bo nga be basabye era administration neetuula kubanga waliwo n'ekiseera olunaku ng'abasuubuzi bagenda n'okwekalakaasa. Gumisiriza
oyo agamba nti bamulonda yekeyateeka Owino yalina esene zisorozebwa zonna mu toyireti zigenda ewuwe. So Byachambadde Lawrence, Sorot TV, Omunyo.